Amanya bampita yekolera Itongwa. Ndi musanyufu nnyo baganda bange ab'omu Abu Dhabi okujja okwogerako nammwe. Era ndi musanyufu nnyo okukyazibwako mu kifo kino. Nebaza nnyo mukadde waffe, muganda waffe, mwannyinaze, Mama Abu Dhabi Hawa, olw'okubeera omusaale mu kuŋoma omutwe mu nsonga eyantuusizza mu Abu Dhabi. Ate era njagala okwebaza bannayuganda mwenna abawangalira mu UAE, mu Emirates zonna oba States zonna, mwebale kutambula na Uganda ku mutima, mwebale kwagala Uganda, mwebale kukimanya nti ne bw'ogende wa neighbor nga waliyo emmere ebitaffutafu ng'ewammwe waliyo musa na muwogo, n'ogende wa neighbor ng'ennyumba yategula ng'ewammwe yakasubi, n'ogende wa neighbor nga waliyo tiles ng'ewammwe ne kasiminti tekaliyo ennyumba bamaala maali. Waliwo eyakulirako mu kyalo wano, ani amanyi obusa bwe twamalanga mu nnyumba z'omukyalo. So mbebaza olw'okukimanya nti ne bw'oba ewammwe ennyumba bamaala maale na busa, naye ng'oli wa neighbor mu tiles, ewaka wasigala waki? Waka. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti bannayuganda bannange batambula ne Uganda yaabwe ku mitima. Era njagala okubakakasa nga bwe nagambye ab'e Dubai, nga bwe nagamba ab'e Nairobi, nga bwe ngenda okugamba ewalala gye nkyagenda, nti eno gye muli si wammwe. Era saagala mufiiringe comfortable ku muliraano. Bw'okeera ku makya n'odduka mu nju ya kitaawo n'ennyoko n'ogenda ku muliraano olw'okuba waliyo ebirungi, olw'okuba waliyo ki, ewaka wasigala waki? Waka. Oba wabi oba walungi, ewaka wasigala waki? Kati kiba gy'oli okufubutuka emisinde odde ewaka n'amaanyi amaki. Era njagala obbagumya, njagala obbakakasa nti naffe olutalo tulukwasizza maanyi, engabo tugirumisizza mannyo, tugenda kulwana okukuuka ejjembe okulaba nga baganda baffe abadduka mu Uganda bakomawo awaka. Tweyanzizza nnyo Ssebo mukulu yekolera okuba nti osobodde otuyitiramu ku biki ebiri eka. Ekibuuzo, omuntu yenna alina ekibuuzo kyagala okubuuza mukulu yekolera. Banange ono Pinki yenna nyina ekifo kino ate nga musajja wankyukakyuka, era nga ffe bannastruggle twagala nnyo okulaba tusitula abantu abaffe kubanga be balwanyi baffe. Mukulu Pinki Ssebo webale nnyo, webalire ddala okutukkiriza okuba tutuddeko wano akawungezi ka leero. Ssebo ekibuuzo kyo? Abakama bange nze siina kibuuzo okujjako okubeebaza okujja otusapootinga nga bannankyukakyuka People Power mu Abu Dhabi ne UAE okutwaliza wamu, era nga nebaliza ddala mukama waffe tusanyuse webale okujja kutuliisa ku kigambo kya mukama waffe n'okulaba tukyusa eggwanga lyaffe, tulabe nti litereera, tulabe nti tusobola okuva ku nsi kuno tudde ewaffe n'ensi yaffe tusobola okukolerayo ne tweyagala instead of okujja okukuba ekyeyo ku nsi ate gye batatwagala. So nga mu nsi yaffe tusobola okukola ne tulabira nga tulina famire zaffe ate nga tuli mu bulamu obweyagaza. So mukama wange tusanyuse nnyo, tusimira ddala byokola era tuli mabegawo, tujja kufightingira wamu ffenna ne pulezidenti waffe omulonde Kyagulanyi Ssentamu. Madde nsaba Mama Abu Dhabi obeere nga obuuzaako ku bantu. Neyanziza nnyo mukama wange mukulu Nyenje okumpa omukisa guno okwogerako eri abantu. Balamusizzaako mwenna era neyongera okubeebaza okubayita ne musobola okujja okuba nti tusobodde okufuna ekyemisana ffenna ekyawamu ekyabwasseruganda. Niyongera okwebaza mukama wange Ssebo mukulu yekolera, tukweyanza nnyo webale nnyo okuba nti twasobola okutuukirira wankubira akasimu ne tukola enteekateeka n'okkiriza okujja tukyalirako. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege n'obugambo bwo obulungi bw'otuwadde obutuzaamu amaanyi, era tukusaba Ssebo ogende maaso kuba tugumira ku mmwe, ffe abali eno tugumira ku mmwe.
Ebigambo byange tebigenda kuba bingi, mpozi nyongera okukunga bannayuganda mu Abu Dhabi ne UAE yonna okutwaliza ewamu okuba nti tubeera obumu tulekeraawo okwesojja kuba kirabika bubi okuba nti ffenna tugamba tuli ba unity platform ate nga abamu bali wabweru wa umbrella. Mukama waffe atukwatidde umbrella ali Kyagulanyi. Kati bwabanga Kyagulanyi akuta umbrella ate gwe n'ogamba nti oli wabweru wa umbrella ate nga abasatu bali wakati wa umbrella naye ng'ate ogamba naawe oyagala kujjako nakyemalira. Tuyina kwegatta wamu kyova olaba twaleeta people power nga owa DP, owa NRM, owa PPP n'ebibiina ebirala basobola okwegattira wamu kusobola okuba nti tusindika omuti ne gugwa. Abaganda bagamba gali ewamu ge galuma ennyama. Tulina kwegattira wamu ne tuba nga tusobola okusindika omuti n'emirandira gyagwo ne gusobola okugwa. Aho buli muntu waddembe okudda mu kibiina kye, buli muntu waddembe okukkiriza nga bw'ayagala. Abasajja bano kibasanyusa nnyo okulaba nga tuli mu kweyuzaayuzaamu. Waliwo omwami omu namulabye Katambi, bamuyita omukulu Semujunganda oba yeye. Omwami oyo yavuddeyo n'agamba musanyufu nnyo ate nga naye agamba era alwanyisa okulaba nti ajjako nakyemalira. Era alwana okulaba nti ajjako ensi atereeza ensi ye. Naye yagaye musanyufu nnyo okulaba nga aba NUP twerumaaluma era nga twekuba. Kyewuunyisa nnyo ab'obukulembeze ng'abo be tuzze twegomba era abatuyingiza mu politics nga twegomba ebigambo byabwe ebirungi bye bazze boogera. Kyannaku nnyo okuwulira ng'abasajja ng'abo bamawu nkuze mulaba abasajja abo ali myaka gya taata wange essaawa ya leero omusajja n'avaayo okudda ku Facebook n'akaabira n'atema omulanga n'akaaba nti ye akaaba okupostinga posti olina omwana n'amugamba tolina kyotugamba era n'agamba yatuwadde emyaka 2 okuba nti alwanagana n'abaana myaka 2 abali ku Facebook myaka 18 bwalwanagana nawo. Dr. Mau ngenda kuyisawo ka message kange kano. Njagala okujjukiza tata wange omulungi Mau wayingira DP, aba DP ne bavaayo ne bayomba, abantu abamu abaganda bayomba nga bagamba musembeza kuba twatufe nakula mayinti DP y'abaganda naye tetwamanya nti tusembeza abasajja abamu kubeekubanya okutunda ensi yaffe nga tebajagala kuba Mau ebbanga lyoberedde ku bufuzi n'abantu abakulembera newo wennyini jova teri toyi abantu bali mu mbeera embi ennyo tebalina toyi abaana tebalina masomero tebalina nguudo naye mmwe mweyagala mubeera mu State House ekiro emisala ne mujja ne mugamba ne mutandika okugamba nti nammwe muli wamu mulwanyisa Museveni kale mukoze kinene nnyo okuba nti mutuwekwekamu naye nebaza president wange omulungi omulonde okuba nti yavaayo n'alabisa era naffe na kyekyokulabirako era kwe tugumira nti yabalabisa mwali mwekwese ebbanga ddene nnyo naye essaawa ya leero Mau bw'ovaayo tandika okulwanagana n'abaana ba NUP kiswaza mwe abasajja abateekeddwa okuba nga muli mu maka gammwe mwawummula nadda n'obukulembeze ne mubuvaako. Tulina abaana bangi be batikkidde enkya n'eggulo. Abaana banoonya emirimu mulemedde mu bifo singa tugenda kubeebuuzaako bwebuuza aye muli mu kulwanagana n'abazzukulu bammwe mwandibadde ekyokulabirako naye mutuswazizza nnyo omusajja omukulu n'ovaayo n'ogamba nti n'ogenda kufaafaagana n'abaana bazzukulu bo myaka 18 ku Facebook olw'okubanga nti baŋoola postiyo kyannaku nnyo naye nga ebigambo byange bigenda kukoma wano bana neyanza nnyo mukulu Pinki webale kutukyaza naye koma weeka tukwetagira ddala kuba singa tubadde tetukwagala tetwandibaddewo wano ebifo bingi nnyo betusobola okutuulamu newange tubaddeyo twagala tube n'omutima ogwa Sseruganda kuba bw'oyagaliza munno naawe Mukama akwongerako nze buli omu mwagaliza neyanziza okumpa akazindalo Mukama wange
omukulu tukwaniriza nnyo nze nsinga kufollowingira ku matu FM neera mbeerako nnyo nja kwebaza Mr. wa Pink Restaurant Mr. Abudu tutera okuwanyisiganya olumu mu kabokisi lwakuba ebbanga ddene nja kwebaza neera tweyanziza nnyo kubanga otukyaza olunaku olwaleero wano nja kwebaza ne baganda baffe abali ku kamera Oluganda ndwogera ndi musajja Muganda ate era ndi musajja wa Kabaka ekisookera ddala kyatugenda okuba nga tutunuulira sports n'abakyala si kugamba nti basajja bokka n'abakyala nammwe tujja kuba n'emizannyo egyammwe kuddukira mu kutiya okubaka mizannyo nnyo gyetugeza eyo nana tugezagezako kuba nga tubikwasaganya naye nga tukuuma wamu bwa Sseruganda okulaba nti no kubanga bwetuba nga tunuulidde n'ensi mwe tuli tosuubirayo okukola laale y'amaanyi nnyo oyita abantu kuva nenja situna kukipingira mu sports era Mr. Pink nawe oyinza oteeka wano ttiimu yo n'ogamba nti nano ttiimu eyange egenda kuva wano era n'abataxi njagezaako okuba nga tukontaktinga nabo ng'omukulu ono bw'ayogedde guno it's not a professional just kukola ki kubanga tukipinga wamu obwa Sseruganda n'okuba nga tubunyisa enjiri eyo n'okuba nga tukola ki tugitegeera n'olwekyo baganda bange sina bingi nnyo byakwogera n'ekikulu kya byonna kyenzijja okuba nga mbagamba bannayuganda twewagire ate bannayuganda tukolere wamu ne bw'oba ng'olina omulimo ng'olaba muno talina mulimo guyiseewo oba tukitegeera n'olwekyo tugezako okuba nga tukubira omulanga abantu mwenna bannayuganda abali abagala okuba nga mwegatta ku struggle eno kuba struggle tezikiranga bangi nnyo Mr. Abudu obadde wabula naye tusanyusa okuba nga wakomawo ewaka ne bannogezako okuba nga obakola ki obakomyawo empola kuba bongamba nno tuli under umbrella ate nga president waffe yalangirira omuntu atutwala ffenna ali omu coordinator kitegeeza nno tulina kukolera wansi waki wa coordinator naye kati gwe bovaayo n'oyawula n'ogamba ffe ba new people power ffe tujja kukola na coordinator kibasa ekikola amakulu nayo tuyinza okuba nga tukyebuuza naye olwekyo tubasaba mwenna tusobole okuba nga tukomawo tusobole okuba nga tukwatira wamu kano kalowoozo kagenda eri baganda baffe naddala abataxi kompeni ezisinga ddala obungi zitambulira ku mmwe abataxi neffe nga ffe aba people power tugezako okuba nga tuzuula amazima abamu muyamba naye ate muva ku mulamwa abeerimbika eyo ne muyamba ate ne mugezako okuba nga abaana mubatunuza mu makubo malala namwe tujja bafunira olunaku olwamwe tujja tubalumba mpola step by step tufuna information entuufu noza mulaba ekiri e Dubai abaana beekulamu omulimo ne bakwata bannawe n'olwekyo tukwatire wamu tusobole okuba nga tukoleganira wamu neyanziza nyesefu saba eno message egende ffenna gye tuli nga bannayuganda ekisookera ddala ffenna tulaba mwensi mwe tuwangaalira engeri ebintu gye bikolebwamu ffenna twalibadde tusaba nti senga naffe at least ensi yaffe efaanananga zino ensi tetwalibadde kituleeta kuba kyeyo mbadde nsaba nnyo ffenna tubeere bumu okulaba nga tusobola okulwanirira ensi yaffe nga generation okusookera ddala tuve mu bintu by'okweryamu enkwe tuve mu bintu by'okwekutulakutula tuve mu bintu ebyokulwanagana ffenna tulina koze emu yakulaba nga Uganda at least nayo esenvulako netuukako nga UAE so bane bannayuganda mwenna nsaba tukkirize nti bwe twava mu kalulu twafunamu okusiriikirira oba okuddamu emabega naye okusinziira ku bigenda mu maaso mwami Butongwa byatunyonnyoddeko yekolera bo tebasirisanga era tukakasiza nti ffe balwanyi abafacilitatinga olutalo so tulina okugenda mu maaso nga tukwatagana nga bannayuganda tulina okwewala okutumenyamenyamu ate tulina okumanya ffenna nti eri ewaffe tetujja kudda wano kubanga tugenda mu malwaliro nga tulina insurance ate tukole obusente ate tubusindike ewaka ate abeeka babugendemu mu ddwaliro so mbadde nsaba this time tukomyewo okuddamu okukakasa abantu baffe nti ebbugumu eryaliwo oluli twatooza nti oba oliawo kiwedde mu kalulu twaddayo ku pulaani B ey'okulaba nga butya bwe tuzimba n'okubeera abagumu okulaba nti tuteekawo enkola entuufu gye tujja okuyitamu okulaba nga twenunula ng'eggwanga ne ku lw'ensonga eno bannange mukulu Pinki mbadde nkusaba oteeketeeka abantu tuyina meeting ejja okutuulamu wano ne coordinator waffe very soon ajja kujja ayogereko eri bana Abu Dhabi
ajja kwaniriza buli omu buli kibuuzo kya muntu naye nga intention yakyo yakulaba nga tuddamu okubeera obumu n'okulaba nti twenyigira butereevu mu buli kintu kyonna ekiba kitusabiddwa okuva ku secretariat. Bino ebintu tubyogera wano tetubyogera nti tetulina mirimu, tulina emirimu era tukola, naye bwe tuba nti tukola obukadde 5 n'owolezeko obukadde 3 ne bagamba nti ate omwana yabadde yagenze mu ddwaliro ne bamulyako obukadde 4. Tufuba nnyo okulaba nti naffe bakyala baffe at least kabagende mu malwaliro nga waliyo eddagala. So madde nsaba bannange tuleme kwesuulyayo gwa naggamba bannange, era mukulu yekolera ssebo tukusituma otegeeze bannayuganda, otegeeze ne president wadde nga akimanyi nti UAE y'emu ku nsi ezisingamu abavubuka, era tumusaba wadde nga waliwo buli kimu ekigenda mu maaso, naye ffe tetujja kubeera taken up by tribalism, by propaganda ne blackmail. So tubeebaza nnyo okuba nti mutuzibudde amaaso n'okuba nti mututeekamu essuubi nti tuli ku cause entuufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.